Nkwaniriza nnyo gy'osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusoomoozebwa nkusaasidde nate tuzze twogere ebigambo ne Jeno Bijirwa Moses agenda kusooka kubuuzeeko tunatandika pulogulaamu y'olunaku olwaleero. Jeno Bijirwa tukwaniriza nsaawo osooka obuuza abantu tutandike okwogera ebigambo olwaleero. Abatulaba abalungi mwebale nnyo, mwebale ddala okutulaba, mwebale kola ekisoboka kyonna okulabika nti mutugoberera mukutu egy'enjawulo mukutu gwa MS Nyalo gwebaza nti webalenga okufuna kadde n'ojja ne tuwayaamu. Abawagizi baffe ababeera ku mukutu gwa Jeno Bijirwa nabo bakutumidde era nja kweyongera okubatuusiza obubaka bwo. Kakati ali ku MS nga bali romanyi nti Jeno Bijirwa ayina omukutu ogwa YouTube. Asali akimanye. Gendayo osubscribing manyi luli nalina Sewanda njenganga nti kakati njagala ndetenga gundi yange nteka Facebook live yange ne mugamba toga nteka omusajja n'akometinga awo n'agamba okutaagaliza Jeno Bijirwa yengo omukiriza ono lero akyomugana ye kyatategeera nti Sewanda gyali ayagala live singali ayagala recording nga bw'oli recording nga kati waneeno kyali kyangu nnyo ojja omutereeze kati Facebook yagwako tekyayina speed kwe lutambulira kati Facebook yagira nzolo omwana yatwala omukutu gwange oli naye namwensonyiwa ogwa Facebook nenguvaako kati malo emwezi postinzeeko kantu amawulire tumane tumala omwezi nga togafunde ku Facebook YouTube TikTok YouTube na X so X nayo nze yansobera nagipampinga nendaba nga tetambula ya luzungu nnyo ebyokulibwayo eringa Instagram tewali buzibu naye tubeebaza nnyo abagoberezi baffe, tubeebaza nnyo abasalamu obutambi n'obutambuze eyo tubeebaza nnyo era temujjango okwo. Kale tweyanza nnyo tweyanzege Jeno Bijirwa njatandike ku World Cup yatandise olunaku olw'eggulo. Naye World Cup ono wabyafaayo nnyo nti tewali nti tekibangawo ensi okutegeka World Cup ne wabawo ensi endala egenda kwetabamu naye nga ensi etegese erina olutalo n'ensi egenda okwetabamu. Kyasoosebwa America omu ku bategesi nga alina olutalo wakati we ne Iran naye nga ne Iran yemu ku nsi ezigenda okwetaba mu World Cup oyo. World Cup we yatuukidde nga waliwo ekikoze amawulire mu Africa n'okwetooloola. Ye refali Omusomalia eyaganiddwa okuyingira mu America. Oluvannyuma America yayogeddeko n'abamawulire ne bategeeza nti refali oyo bagenze okizuula ng'alina akakwate n'aba Al-Shabaab ndowooza be bannalukalala b'e Somalia. Yensonga lwaki bamuganye si refali oyo yekka waliwo n'abasambi okuva mu mawanga ag'enjawulo nga nabo baganiddwa. Tebaganiddwa specifically naye okubawa visa kyabadde kizibu. Ttiimu abamu ne batatambula na ttiimu abalala nga ne kakati bakyastrugglinga. Lifali Omusomalia gwe batutandikirako America okumugaana okuyingira mu America ng'emugamba kino ne kino ne kino. FIFA yo yakulaze nti emikono gyayo misibe ku kino okujjako nga America security yayo emaze okukkiriza bo tebamuyinaako buzibu. Ensonga eno eya lifali Omusomalia okugaana okuyingira America etegeeza ki mu World Cup ono? Kakati World Cup omulundi guno ekisooka n'okunyuma tagenda kunyuma olwa time difference. Tugenda kunyumira bulungi time ya America ne Mexico tugiri wala nnyo waye tuliewala eno bubeera misana eri baba beebase eno tuba twebase eringa misana kati n'olwensonga eyo tuyinza obutajinyumirwa bulungi naye iyo si ensonga. Referee wa Somalia is the best referee mu Africa as of today. Buli continent bapiikinzeeyo the best referees. Europe yaweereza yasinze okuweereza ba referee abasinga obungi then ne ku lukalo lwa America wali eri nabo bagenze kati Africa nayo yalina okuweereza tiimu yaayo naye nga best referee mu Africa yoyo Omusomalia afuwa omupiira n'agukwata bulungi n'olaba nga byafuwa bikola ki abitegeera. Kati werutuukidde
America nga erina ban, travel ban kuzi gye bayita Somalia. Mu Somalia takyasobola kuva Somalia n'agamba ngenze mu America. Ekyo tekisoboka. Kati ekiseera kye tulimu kizibuzibu. America eri mu kulwanagana ne Iran. Ba alayi ba Irani era nsi z'Abawarabu ne Somalia mwali tayinza kubanga tawagira Iran n'ensi endala zifaanagana bwe bityo. Kati travel ban bagiteekawo nno dda okuva lwe bagenda e Somalia ne bavaayo nga si birungi abakubiddeyo okitegedde ne bagiteeka mu gya 9 yiri eri ne bagiteekawo. Kati babadde tebaagala ku compromisinga policy tebaagala sese tukuba ku ekyo kye baateekawo kibasigaze nga bakyali super power wadde nti ono World Cup netunosigala totubuulira kimusigaze mu debate nga super power nti America yesembayo okusalawo ku buli nsonga ezitambuza ensi. Era ekyamazima America esalawo bingi mu mupiira esalawo. Kati waliwo president w'omupiira bali bamuyita ni Seif Blatter. Ndoza Seif Blatter muzeeyi yalina akawalaata bwati yali alemedde ku mupiira emyaka gyonna ng'ofiisi tagiremeddemu eya FIFA nga akalulu buli ke bategeka akawuuta buva naye nga si mubbi mulwadde. America nemukaliramu nemukwata bukwasi era America ebanaye bakaba mukabe FBI ye yamukwata olaba ngebe bakwata Maduro Noli we bamukwata ne Seif Blatter we bamukwata ne bamutwala nga musango ki ku kifuba omusango kulemera mu office kagaba na America manyi yakwata Maduro ne gamba nti ayine ebyokulwanyisa bitakirizibwa mu mateeka president takirizibwa mu mateeka super power ayina okubeera ayina okutunula mu nyumba z'abalala bulwaki oli amatooke n'enkoko nga tosobola nasasula school fees tegeza tokirizibwa galya school fees emitwalo 2 akulemeredde ate oli mu kukola ki oli mutemesa olisegedde super power bw'atunula. Kakati kisangiddwa nga y'omu ku bategesi ku mulundi guno kati nga ayagala era okukipingiramu amateeka ge yakola ki ge yasetinga aga travel bans naddala ku nsi ezirimu obubinja bw'abannalukalala. Kati bwatuuse ku Iran yo nga Iran ali mu direct confrontation ne Iran olutawo terunaba kuggwa akagolomolo bakyakalimu bonna era oli beekubiramu mukagolomolo mwennyini. Iran yakuba ennyonyi ya America okitegedde. So buli muntu amagye gakyali bulindaala wadde mundu yasirikamu naye kyasobola okuddamu neekola ki neevuga olw'ensonga ez'enjawulo. Kati okuhostinga tiimu ya Iran nejja freely ku ttaka lya America ekyo nga balina kikalubya okulaga amaanyi gaabwe kubanga bw'obaleka obuleesi n'ogendera ku mateeka ga FIFA bo nga bakugamba nti abawagizi b'omupiira bajja kuyingira wano nga beefudde abawagizi kumbe batujju batandika okupangira wano obulamu batukuba awabi kubanga ebimu ku bintu ebizibu sebo kwe kuyingira America yo tomala gagiyingira kati bizibu ddala kabe ng'oli Uganda naddala ng'ofa ndowooza aba Europe be bangwiribwa wakiriko bo aba Europe being nti betwalanga bali ku level yemu it's okay naye ffe eno mu Africa naye ffe abava eno olina okunnyonnyola ki kyononayo kati wane Uganda bangamba kati olina depositing omutwalo gwa $1 ku account as a security okakasa nti weesobola bw'okomawo bagukuddiza bw'otadda ndowooza batandikira okwo omutwalo gwa $1 mulamba $3.7 olina osooka n'oziteekayo ku account yaabwe okakasa nti bannaaye okakasa nti byogendako bigenda kuggwa okomewo. So liifa lyono tekyatyobodde eddembe lye America wadde yeegamba issues of national security
anti omanya ebyemizannyo bansesa bagenda bagamba ebyemizannyo temuli mu byabufuzi temutubulira byabufuzi byammwe naye abantu nze ebbanga lyonna mbagamba nti ebyobufuzi byebisalawo buli nsonga ebifuga buli kimu okitegedde kati oba temukirabidde mu eno keesi muba temuliraba teze ebyobufuzi byaganye refa ly'okuyingira byamuganye ebyobufuzi tewali abisobola ebyobufuzi bye birina amaanyi gonna kati mweyo embeera olukalu lwa Afirika ekisooka twalaze nti olukalu lwa Afirika ne Europe ne continent endala America yalaze nti yesalawo buli kimu kuba FIFA okutuuka nega nti bannaffe tetulina kitusobola kuyamba okutuusa nga America esazeewo kweyo ensonga era FIFA yanegotiatinze nnyo kati ku tiimu ng'eya Iran FIFA yalwanye ne America paka lwe yagituusiza ku level egamba nti kale bajje basula Mexico baba balina maachi nga bagenda gisambira saidi za America era FBI yegendo banonanga yeri FBI yebanona kitegeeze soka ne bachekinga bonna bulungi nnyo ebanona yeri ne basala border ne bakuba maachi yaabwe ne bakuba maachi yawatikera ne baddamu ne badde Mexico kwegamba kutaka lya America tebagenda kulirako wadde bogoya kitegeeza America bakubanga ye mutegesi yekka mu World Cup ono yali tekiriza Iran kuyingira teyalize nawo ko waliwo ki ate nawo ebadde diplomatic talks za amaanyi America okusesetuka okutuuka kuki kubanga oli direct opponent we bali mukubagana bikompola abasirikale bafudde nyonyi zikubiddwa kizibu nnyo okumuleta ku ttaka lyo batandika omukubira enduulu kizibu nuyo alibadde ensi ndala era badde jateekawo obukwakulizo basikanga n'ebitogi obukwakulizo obwo naye nga FIFA nze nga nze ndabanga ina omulimu gwe yakoze ku nsonga eyo ocompromisinga kubanga initial Iran yali tesobola nakujja okusinza conflict ate ebikombola biba kubanga bikyavugana kati nga tebasirisaamu tebalirinyeeyo kubanga batya wabayinza ekyo kituufu oba ba agenti bambega ne basigala muli okitegeera kati ekyewuunyisa okumanya abantu tubeera bazibuzibu ojja kulaba nga ate Iran erina abawagizi bayitirivu nnyo ng'esamba ekyo kiruma America abantu abamu bagenda giwagira olwaki olw'ebino ebiriwo olw'ebyebufuzifuzi ebyo ebiriwo kubanalabye ne ttiimu ya Iran bwe yatuuse mu Mexico ennyaniza gye bajanirizamu yadde yanjawulo nnyo nga bakulaga nti bannaye bano bazira okitegedde kati eryo enswaga tosobola likolera ku ttaka lya America ng'ate mulwanagana so ndowooza eyo compromise gye basobodde okukola ki okola naye nga yo World Cup ejja tambula nze mpagira France ye favorite tiimu yange Bungereza eyo twali giwagidde naye Bungereza eyo kapiira katini ava ku kyakapiira polisi zaayo ku mupiira sizaagala ate nga ndabanga Bungereza asavaali ezimu ku nsonga ezimpagiza France nti osobola okuva e Uganda n'ofuuka Omufalansa n'osanga mu ttiimu yaabwe kyangu nnyo okuva e Uganda n'ogenda e France n'olinnya kyo kyangu okitegedde tebalina nnyo obusosoze okusinga Bungereza era abasaka abo ndowooza babazaalira wali naye nti babazaalirawo naye olwa kkala yaabwe era babasosola kwegamba ate nako okusosola tekaliimu nnyo kubanga abaddugavu mwe bali mu Bungereza era bagukubye naye nze njogera ku football police ya Bungereza nti Munnayuganda avudde wano afuuse Omungereza atandise okugusamba alifutiize ne bw'otafuuka Mungereza Munnayuganda okuva wano agenda akube mu Premier League tekisoboka kizibu si Premier League yokka ne buno buligi bwa wansi kizibu okitegedde kyokka ffe tulina abasambi betulaba kuki ku TV awo ng'olaba akapiira ke kasiiwuufu nga kafunyo nga waliwo wano abaana abagusiba butereevu ne bagukaza bakyuka okitegedde naye
ensi zonna France ya colonizinga ku lukawo lwa Africa zibenefitinzeemu ku side ya sports okitegedde ensi nga Senegal Ivory Coast Mali Cameroon Mali Guinea kwegamba basapulayize nnyo France ebitone era otuuka mu liigi ya France nga abasambi abava mu West Africa abasambi abasinga bava mu West Africa era bw'oba oyagala okuba mu Premier League ng'ova mu East Africa era ekkubo liri France so kyekikuwagiza France kati nze kimpagiza France favoringa gwe kasitobanga ekitone kyo kyesiga oba ojja gukuba ekitali Bungereza kubanga bambape bonna ba Cameroon okiwulidde abakonate bonna bawano bakanti bangolo kanti ba Cameroon France yabawa opportunity France yabawa opportunity ne bakulaakulanya ebitone in fact tiimu ze France ezikola league zijja abasambi mu Senegal Mali ne batwala wali ne bakuba ne guno kati bwe gumala okunoga awo bafuna awo tiimu endala wezibalabira zi Madrid zibongerayo ono nakanyi kino kibaka kya Madrid Sierra Leone bakiyitaniye so kyali ku Chelsea ne kigenda ku Madrid okiwulidde nawe nerabira erinnya lyakyo yali Sierra Leone munansi wa Sierra Leone naye Sierra Leone terikiriyo wakalu nnyo okiwulidde n'akapiira kaabwe kafu nnyo nga bugambye naye sebo omusajja akubira mu Madrid manyi kitegeeze emitwalo gya 25 kwasa tujja pound buli wiki akunumba najjo buli wiki era yali mu motoka nga azeeke Sierra Leone nga atunuulira mbeera y'abantu Allah yalaba obwavu bwatalabangako nga bwebusaza akakabiri tibwoti bukoleera naye mweyo embeera yafuna omukisa nsi ki yamuwa chance France naye ffe netubeera wano Uganda tuwagira Premier League habula banne tuwagira Premier League byonna tubikoze Premier League esinga okuwagirwa wano tetulinawo musambi wali gwe tulaba ku TV taliiwo so ekyo nze Bungereza era njinafuya nnyo erina abasambi bange bangi ba Declan Rice biki naye mpagira France so kati kitegeeza eyo policy ya Bungereza ku mupiira gwabwe yeremesa abasambi baffe yeremesa ensi zino olaba n'ensi nga Nigeria egenda mu World Cup ekola ki naye erwana bulwanyi okukusa omusambi abula erwana nayingira Bungereza nakuba nga agendedde ku merit era basooka France oba Belgium ate Bungereza omutwalayo balina okuba nga tebakyebereka akapiira akategeera nga bamwetaaga gambye abasambi baffe batuuse kati omusambi nga Sadio Mane nali ndaba story ye yakola contract 2 nga agabanira wakati ne agent wakati bwalwana nava Senegal nayingira yali mu Okizere oba yali mu Marseille I think one of the two akasenta akasooka mweyo timu ye France nga akagabana ne agent akasenta akasooka kiwatu bwoba toyagala sigala ku kyalo nga akapiira akalina mu kugulu kakati n'akakuba mweyo tiimu Southampton nemulaba ye Bungereza nemutwala era akasente akasooka yakagabana naki na agent kati wava mu Southampton nayingira Liverpool awe yetakululiriza ku agent olwo nga asajja kudde naye asobola okwetegererawo naye yalwana akulaga nti alwanye yekka naye ng'okuwaguzaawo otuke mu Premier League naye ng'ekitone kya Sadio Mane abakubanga Munnayuganda singa yakonera wano nkugambye kati batone mawejje nga kuba omukaaga n'ogamba kiki kati midia tone mawejje mu Premier League ndozera yali akubanga kanakanye kanguluka nti kituufu tone mawejje mukaaga ye yakonera wano kati ali Masaka embwe yatandika kati academy ali Masaka mu bintu bya kusaagasaaga tone mawejje mikaaga nze sinalaba mukaaga wano nga tone mawejje kitaliwo ate ni wali mu Premier League batono abamweyi
kati jajja walu yali akubana bameka 3-2 jajja walu yali akuba 3 kati basatu bameka nga jajja walu jajja walu etambula wali ku TV ile tujiraba na jiraba yali yabashiniko ashiniko yali 2 yali 3 ashiriko yali 3 yali yabashiniko enkwafu yenyine kati abasajja ba Champions League malayo ne Premier League malayo basigala ku kyalo kuno Onyango owulidde Onyango yakwata golo yonna najimala ekirere yagenda South Africa okiwulidde ate naye kati bwakunyumiza emboozi tukati South Africa ngolaba yagenda kiwanvu nnyo so polisi ya Bungereza ku mupiira etu favoringa ngaba na Uganda wade fe Bungereza tujiraze nno tujaba tetu favoringa era nze kye kintu kyensinga obutakanya n'abafuzi b'amatwala abo ate kye kintu ekyensinga okwagala ku France etuwadde platform kati France yajja mu World Cup ya 2018 gye yatwala nga mulimu omuzungu omu nga basigadde baddugavu era nga bakugamba Africa against whites against whites kati ate laba ulaba bakitwala bannakanyi ulaba batwala World Cup badragoba okiwulidde naye nga bw'okuba ekifaananyi ekyabasambi nga 16 abatambulirwako ensonga baana baddugavu beereere bakaddugala ate Mbappe si yafuuka ekizibu okiwulidde Mbappe yafuuka ekizibu ya Argentina bw'eteeba bw'abamenyamenya naye era nga naye muddugavu Bangolo Kante Cameroon badragoba kakati bannayuga era nze Mungu bw'ali nnyamba ne nfuuka president wa Uganda oba obuvunanyizibwa obulala bwonna obulina authority esobola okutravelinga authority ekola police ku lwa Uganda Bungereza tulina okugenda nayo ku meeza kitegeze kikola mu bugenderere kino tunegotiating ties ebintu bye batuteekako tebikola singa wano tulina ssente nze nkubuulira kubanga omwana abeera wali nafuna $20 ejja pound buli wiiki manyi kitegeeze okiwulidde nafuna $20 kati waba we Uganda akomyawo akasente wano waba we Uganda ngofuna $20 ejja pound ati $10,000 $450 $20 $9,000 buli lwakutaano manyi kitegeeza wano oba ozimba Serena bangamba era oyo Sadio Mane akulaakulanyiza kye bayita ekitundu ewaabwe yasitulayo ewaabwe wamaanyi nnyo kubanga kati wali yagenda ku $40,000 ku 5 buli mu Buarabu afuna $40,000 4 ku 5 buli wiiki zitulako ku akawunti ye obutereevu akuba ne Ronaldo mwaka akatiimu k'ekiwarabu kuba Abarabu balwana nabo situla ki liigi zaabwe kuba zo sente baziina naye teziina makulu kati banoonya ebintu ebibasanyusa nebibagatta ku nsi Ronaldo mumuleete Sadio Mane mumuleete gundi kati abamaze akapiira gukakendeddeko eno mu Europe ngakirira wali okitegedde so ekyo njagala abantu bakitegeere ate gavumenti yaffe omupiira tegwaddenyoza banafu n'omupiira ndowooza balabanga ogutalina mugaso njagala okutegeeza nsiiza kubeera president wa Uganda oba minister of sports wa Uganda oba president wa FUFA eyo ensonga netagenda viral tekisoboka busobozi nga buli az'amaanyi bwankomeredde abasajja bonna bavudde e Senegal bagenzi bali bayodde e Senegal baviera babazaala Senegal viera mu Senegal naye yakubira France kati ate lwaki abaana bakubira ate France okusinga okoma weeno ensi zaffe enfu omwana okuba ku national team ate bakochi babaagala abaweeyo esente naye ng'omupiira gutegeera kwega n'okuyamba kumpi aba ayamba buyambi ggwangalira kuba nawulira mbu bagita eno eyatuuka ku quarter finals eya Africa World Cup awedde Morocco nti Morocco policies ze yateekawo okusobola okukomyawo abasambi abo bonna be walaba yabawa eringa blanka check naye kulaba nti oli mu katugamba oli mu Spain mu ligi ya Spain gy'osambira naye ng'oli mu Morocco neteekawo buli kimu
tugenda kuwa kino family tugenda juwa kino yensonga lwaki Morocco yo at least kristiko kusiza fendala kituufu ndiyo mupira guteka mu sente ompira industry ya amaanyi nefe ono omwana okusamba ku national team atasoka abawe ukocha abayagala sente okuyita era kati Mbappe basaba taata waawe yo sente alyoka bafune namba ku Cameroon Mbappe tata we nagamba biki bino ebyekisiru nanyweza obutuuze obwe France kati huyo agusamba ezo police module ezekyavu ezekifirika nafuzitusibiddewa nawana mu Uganda weebiri era obalaba bebayisenge ekyamazima balina gwe baleseyo omupiira agutegeera ne baleeta omuntu nga tagusiba bulungi birimu era okukola ki birimu okuwaayo mbu bagenda kuwa platform fansi yeefunamu bagenda kuwa platform otunde products zo so ebyo byonna it's a combination of factors for kusigala emabega y'omupiira tetumanyi ku negotiatinga deals n'ensi ezaakulaakulana tetumanyi ku marketinga kintu kyaffe tetumanyi kwegamba tetulina spirit of nationalism okiwulidde kubanga omwana akuba akapiira ke okumugamba nti asooka kuwa $5,000 omutege ku national team ate byava Nigeria eyo Nigeria yali babuloka ndowooza byava Nigeria awo Nigeria nga erina abasambi bangi okiwulidde abakubira eri kakati nga babribinga okubayita kati nekijja kisala kikatinga cross awo wonne Cameroon nekiri waasi Senegal Mali Ivory Coast awo wonna ekyo West Africa eyo competition ya amaanyi mu kuyita ku national team naye bali baddenga balabira ku Brazil we beeyita national team ebeera public holiday ebeera public holiday kati coach n'asoma linnya ku linnya naye singa bakulaga abasambi obunkenke bwe babeerako oba bamuyise oba tebamuyise obunkenke bwe babeerako otya n'okutya bakitwalira ddala nga kyamaanyi nnyo okuyita ku national team so bakuyita lwa busobozi bwo si lwaziwaddeyo kati Brazil eyinza okuba n'abasambi nga 8 mweyagala okukola selection 8 naye nga bonna bagutegeera bonna balinnyako kati obuzibu buba bw'amaanyi nnyo ogamba nti ene namba tugiwe gundi banje ba Premier League World Cup awedde babalekayo nga kwegamba ninga olaba omusajja omupiira olaba w'amaanyi naye nga tebamututte kubanga at least alina plenty alina options nyingi ez'abasambi so but moving forward gye tugenda mu maaso eyo tujja kwetaaga abakulembeze abamanyi ebintu ebyo kituufu kubanga omupiira bye bimu ku bye tusobola okutunda wabweru omupiira industry y'amaanyi nnyo omanyi kyekitegeeza $1,000 omwana we Uganda niwaba nga afuna $1,000 buli wiiki nga gwasambisa kitegeeza $400 ejja pawundi omwezi kitegeeza $130,000 nga zafuna wano era oba otambulira wano era oba otambula naye gwe kimanyi nti abasajja abasamba ku liigi yaffe abasamba mu liigi yaffe agira ku booda n'ayingira ekisawo tebalina na baasa ezimu nalabyeko ne ttiimu emu ndowooza baali bagiyita Wakiso Giants oyo ye nanyini waayo yagaba naye ntaddemu nkoze buli kimu eyo yagigaddewo njabise ekisooka fufa tetuwaako kantu konna kalaga nti tulina omugaso n'otuyambako naye omusambi wa Villa omusambi wa Express wa URA najja ku booda waliwo akasawa kali ekyemmanga awaawo okalaba awo nga ku Balintuma najjira kabooda n'ayingira najjawo ku ttiimu ali ku line-up n'ayambala n'ayingira ekisaawe after game ng'abawagizi abamuwagira abazze okumulaba bakyali awo n'abuukira booda n'emutwala ekyo tekyali badde ensonga kasavali mubeerewo ne baasi ekyo tekyali badde ensonga kubanga
tuva kuki tuva kucha tuva wala tuva wala naye kyali badde kigumiikiriziko ekyo nga waliwo progress ng'okimanyi nti nzijidde ku kaboda naye bwe nkuba taaki yange n'enywera emikisa egigenda e Belgium egiri egigenda e France egigenda e Bungereza nze kangende ntunda ebyamaguzi byange naye wano ne bw'obitunda otya ebyamaguzi bye by'omupiira bikoma wano kumpi ate wano bennyini abafufu basobola n'okumma siginicha ate kati anti omala kubawa ssente naye ekyo kyonna kyonna kiva ku bukulembeze leadership y'ebyobufuzi yetalina kyemanyi ku sports era jjajja oyo yeetaaga mu lwakuba kati yaliwo kati emyaka gye y'omupiira yakiremera luli nalaba ajerega abaaseno okiwulidde tututa ekikopo anafuya okiwulidde talina kyamanyi ku Arsenal atalina okitegedde tamalina kumanya nti kwolwo Arsenal lwetwala ekikopo economy ya functioninga nnyo tabimanyi ate tuba kutwala Premier League Champions League singa ebintu bingi nnyo ebyakyuka wano mu Uganda tabimanyi okiwulidde munne yakuba press conference Ruto ng'ayogera ku tiimu Arsenal era n'alabula jjajja naye munnaye ono ye akulaga nti olina ba serious mu kulima mu makolero tamanyi ti economy zikula kati Premier League omanyi nti yesingwa UK bimu ku byesinga ofuna mu ssente ye Premier League yeta kimanyi anti sports industry nene nnyo kwegamba n'abazungu tebanaba kugimalayo kugiyutilizinga yonna waliwo sections zibatanaba kuyutilizinga bulungi naye nga zonna ziva mu mupiira ogwo waba otunuulira amakampani aga tradingira ku sports ku football n'esente zegalina sente mpitirivu President Kagame asasula emiliyoni 25 eza dola eza pound buli mwezi buli season emiliyoni 25 okulanga ekigambo Rwanda visit Rwanda kujaze Arsenal 25 million pounds kitegeeza nti ye amanyi kitegeeza marketinga Rwanda lwaki sente ezo waligambye ayonona nnyonone era lwaki akasi akaavaako marketinga Rwanda egende ku level yaki eya waggulu such that omwana agukubira e Rwanda ezo sente asobola ozikimayo in the future kati omanyi nti otuba n'abasambi babiri nga bonna bagutegeera owe Rwanda n'owe Uganda nga bonna bagenda kuyingira tiimu ya Arsenal owe Rwanda omanyi nti gwe basooka okuyingiza basooka okonsidaringa kubanga Rwanda bagiinako akakwate bagimanyi bagitegeera fe Uganda bagitegedde wano nga Arsenal etute kikopo kochi kwe kubogerako Ateta kochi Ateta kwe kutwogerako awo olw'obuwagizi bwe yalabo naye nga ate jjajja bimulumira ddala ate kati jjajja yali badde atweyanza bweyanza fe abawagizi ba Arsenal aye gamba yagusambako naye ebyokuddamu Arsenal biki okumaketinga ekintu kye ekya Uganda kati otunuulira obusinga butinni ninga kasi tukamanyidde kati waliwo akasi musambi bali bamuyita James gye nakwatako World Cup wa 2014 just kamanyi kalwa ekyo musambi yatuuka mu World Cup n'afuuka ow'obulabe kwekola buno bugundi buliko James emabega akavuka ka James nkajjukira kati Jamaica kaki kajjira mu Mexico era Mexico kajjira mu Mexico kakuba goolo ate bwe yavaawo yagenda ku Madrid namugula emiliyoni aga eza euro nagukuba munda direct Madrid nakubayo injali nezimutawanya biti naddako e Bungereza mu Everton naye ng'olaba obulamu bwakyo kati twali wano tugenze mu African Cup omuvubuka waffe bali bamuyitaani oyo abasambi bano bagenda banva mu mutwe anti timu bagikyusa buli kaseera nagenda yakubayo goolo emu Uganda yakubayo goolo mu African Cup eyo omwana yakuba goolo ye Faruku Mia yakuba goolo ye nnungi okiwulidde kati goolo eyo abakubanga Faruku Mia yali mu Nigeria abakuba mu Senegal mu Cameroon singa ali ku Bulaaya
katolaba ono musambya mu Cameroon Abubeka golo yagikuba Brazil yajjako defender keeper najjawo Rosero n'akamubuusa eyo golo yo kaya mutwaza mu Bawarabu nafuna sente mpitirivu golo yo keyo gye yakuba kubanga aba ina sikiru niba mwe sikiru atenga ye musajja mukadde agenda no bikola ebyo nga akutuse wakiwuli ne golo emubweti yamutwaza miya wafe yakuba golo enungi n'abazungu gye batasobola kuba waliwo omwana yakuba golo wane endala yakanabudo tewali muzungu yali agiteebye yali akubira mu kesisi wano juzi aliwa Serunkuma si Serunkuma alabika wengulu eyo yakubisa kano okui okui so okui naye yali mulungi naye ono yakagikuba last season yawo so golo eyo yavuganya ne kuki ne ku golo ensukulu mu lukalu lwa Afrika ndoza wa kesisi awo naye bw'otunuulira sikiru gye yakozesa nkugambye nze ndabye omupiira okuva mu 2000 ndaba omupiira ne highlights ze golo zedda gye tutaali nazo tuziraba golo y'omusajja waffe sinagiraba okocha yali akola ebintu ebyo naye naye teyagiteeba abona ebitone byafa okocha bamalayo okocha ye yamalayo namba kinga abana baffe ebitone byafa ebitone byakoma ono omusajja omuvubuka yabeeranga awo Kasubi mama wendoza ali awo Kasubi awali nanasi naye kati akatale bakajja bamuyita Sula Matovu bamuteekako n'eri amaluda ne ku kuleni zinasambako doza bamwayo gemu nga bbiri Sula Matovu maluda ye Sula Matovu n'akamaluda bakateekako ng'agukubanga maluda yali wa Chelsea yasambayo ndowooza tebaddamu namuyita ku tiimu y'eggwanga engeri gye tuli mu era eya technology kati abasambi bakyusemu branding yaabwe be marketing beekwata obutambi obwabwe nga bakola ebintu babukasukeyo awo tiimu ojja okulabira okitegedde bali ba scout babeerako ku line ba agents bulu ba agent abakolera wano mu lukalu lwa Afrika kubanga wewali abasambi abalayisirayisi naye nga bagulina ekitegedde ebyo biyiseni byonna ebyo byali bisajja byeno France yabiwa platform nebyo mu Chelsea bikuba Drogba France yaba platform ekitegedde bonna so ze nine France Oyine France South Africa wagira byensamba gye yasambyemu South Africa basula mpira buli dakiika South Africa saga najogerako linnya kubanga yo yatulaze nti teri mu Africa abajegabo yensi yokka mu nsi yonna ekyasinza okukola ekintu ekyobusiru n'abazungu kye bataakola abaddugavu muve ku ttaka lyaffe kitegeeza nti bo bazungu kitegeeza nti bo bali ki bazungu sisobola nagulabyeko first half awo nembiva nako nga siina morasuula guli tebalina makulu wadde dakiika neegi kati gwe South Africa ogamba otya nti ogoba baddugavu banno South Africa obadde okimanyi nti yensi yeddira esemba y'okufuna independence ku lukalu lwa Africa yafuna 99 eri current yeno South Sudan 2011 but South Africa okufuna independence omanyi amawanga agagata obwongo yabalwana amawanga mangi omanyi enkwe zaakolebwanga ezambia awo ewabakawunda nebo bagamba nti muve ku ttaka lyaffe n'otunuli ebivubuka ebitalina magezi wadde naye omupiira gwabwe era akapiira kaabwe tebalina makulu mpozi super sport esangibwa South Africa waliwo ofiisi zaabwe nawalabye nga nabo bakakkamu nnyo badde basuubira nti ne Mexico akapiira ekategeera wadde nti basajja bakukusi banjagayaga biki akapiira nabo bakategeera awo mu South America omupiira weeguli awantu wonna awali ng'embeera si nnungi ng'embeera yakulwana nga yakweyiya ebitone biba by'amaanyi wamma bulijjo nebuuza lwaki abayimbi abasinga bava mu ghetto mbeera yakulwana ate omwana w'omugagga bayinza omukkiriza okuyimba bagambye nti ava muyenga ate byokuyimba byakiyaayi oba obitandi byakiyaayi tolaba mu future nga Kafero bwe yagamba n'omupiira bwe gutyo gwe tebakubirako kugenda kusamba mupiira
ogenda okudda waka kiboko nga zavuze dda talent neekomaawo kyokka ate mu nsi ziri abazadde batwala abaana baabwe mu academy kubanga omupiira it is a professional okiwulidde kasita bali abazungu bakulaba nti ekitone kyakabi ng'okyali muto tebakuuza mu birala mbusooka okole ki mala senior 4 ebyo senior 4 tebabimanyi omwana n'agusamba n'akoma ku district ekamuli nga wakomye negukoneraawo naye nga buli amusonga magamba bannange omusajja naye nga kati ekamuli yetu tulinayo muganda wange yali meya w'ekamuli baali bamuyita Azizi Ruwano yabeerera omuvubuka yali asamba omupiira nakapiira kwe kali ku kigere naye yabulira awo sijui Mbale Heroes n'akomaawo naye nga Azizi Ruwano ssebo yali agunyweza naye byakomaawo because tewali scouting tewali platform za ku upliftinga bitone by'abantu bintu bya kimakanika timu mu Premier League ye Uganda netuuka nga ewo musambi emitwalo 2 ejja Uganda nga transport refund anti kakati nabo tebalina sente nabo beeyabwe nabo tebalina sente biki balina ebivaamu sente tewali n'abalanga benyini tebagala kulanga anti kati okulanga kuli by numbers okigete advertisement kiringa bino zero shows zaffe zetubeerako era obulanga obufuna ng'oli amaze okulaba nti you have the numbers abanaalaba products ze okitegeera naye kakati abagizi 18 be balabye omupiira gwe mutino olete sente zo ziteekaawo kwegamba abasambi ogenda basasuzaaki tewali era mujja kuba mu passion kati omupiira gwa wano guli individual kirabu ezibeera n'abagagga individuale zezikola ki zeziri mu kisaawe era omugagga bw'ayabika olutimu ebeekomye timu ng'eyiiba wakisojjaya nti kyekimu kyeyagize wakisojjaya nti kati timu nga eya Mulindwa ye Mulindwa kyeyakola lwaki institution ye nywevu ye wa SVilla wa Vipers wa Vipers kati ye atambuliza ku university cost gyakozesa eno mu mupiira anyiga mu school fees kuliko ne sente za bangamba kuliko eno mu school fees eno anyigamu emitwalo 2 nga gya mupiira kigeze ezo sente solo yambako abasambi ne timu era ye eri mu account syaba amanyi nti tusolozeza sente meka eno tamu ng'etandika nti biliyoni 4 kuba yali mu biliyoni okitegere nti kati biliyoni 4 nti ye kuliko 20% ya Vipers era 20% ne bagitemako ne bagiteeka ku Vipers ne bagitemako ne bazeeri kati otasobola kugwa okujjako ng'essomero likoze ligudde ate nalyo kati kizibu okitegeera bali yakwata kati waba ng'asobola okufuna emmeka ebiliyoni y'essente ng'azijja kati de najja eno omupiira n'atetenkanya naye kino akikola ab'omupiira kibakolera nga ye passion ye akyagala so kati asikuizingamu kabazadde katini omupiira gusobole okutambula batamanya nga nabo tebategedde kuba balowooza basasula school fees so kati ono omusajja waffe owa Kiso Giants ye muntunda adiweya wali nina kirabu ye yayabise tosobola naye ebyamasomero okimanyi essomero bannannyini essomero basobola oteekawo akabadi kamu ne kavaamu akawumbi twagala za tuwa mutwalo 15 buli mwana bamutuma 15 ngeza bugeza kuweno muffe bamufuna mpola naye kati ate wali ku kitende ekintu kinene nnyo ne bwagamba miliyoni 2 muzireeta okitegedde kubanga yazimba brand nti wa performinga academically kati abazadde abalina mu ssente bonna baagala batwaleyo ki abaana ng'ogyeko ffe bamufuna mpola otuli eno wansi okitegeera
kati oyo kilabu asobola okugwa kati ate n'abaana okulaba omupiira gwa kitende kiri ku mpaluzale balina opeyinga sente kiri ku mpaluzale ogenda okulaba omupiira gwa Vipers kati kiba kitegeeza nti numbers y'abawagizi weeri so advertiser bajja kujja ekitali ku zino kilabu ndala URA nayo nagiraba ng'ekaaba terina sente URA FC eyo anti kakati abasoloza b'omusolo management tetulina sente kubanga ekisooka tetulina bakugu mu management y'omupiira tetubalina ba tetubasobola bali abazungu batambulira ku profession tetuleeta bulesimba ono mutabanyi wa gundi oli mukugu ekintu okirinamu obumanyirivu kati Arsenal yagobye dokita badajja omukubajjanjaba amazeyo emyaka 4 bamugobye bagenda kuleeta mulala yabadde tamanaginga bulungi injuries abasambi tebava mu injuries so kati bamugobye kuba yo Arsenal buli department yagitereza emazeeko season nga tebagikubye penalty Premier League so defense nayo si nywevu kitegedde kati kitegeeza yaleeta abakugu ku managinga defense mechanism eza tiimu omanyi kitegeeza nga tebakukubye penalty season paka ku last one Champions League batukubye penalty nayo yakimpati nga nayo yalunguuba ekitegeeza nti it's a professional game abamanaginga department ezenjawulo bakugu si kugambolinga naye abakugu abo they are highly paid bulungi nnyo ate omukugu kati kali akasajja akamanaginga set pieces mu Arsenal ogwako nga gwa set pieces nti free kick penalty biki ani agenda ogikuba muyimirira mutya era twatuukako ekiseera nga tusurvivingira ku makoona naye kakasajja nga gwegwako ku kisaawe nga akugamba yimirira wali era nga lakirone olwawa instruction kati ono kochi ate taba kivuddemu yawo era awo kasita tufune koona bwe paka ekasituka omulimu gwako gwogukoze eki natandika directinga era Arsenal yokka ye tiimu emazeeko season eno nze bukyanda bamupiira neteeba goolo ng'evudde mu bukugu nga si yakuteebereza nga bakoze ekintu kye bakola mu training ne bajja ne bakimplementinga mu match ne kibeera nagiraba nga tukuba Newcastle 1-0 golo yali ya bukugu bakigezesa emirundi 3 amakoona aga nga bakola kyekimu kifaanagana eriyo kusatu ne tuteeba goolo so mpira gwetagamu tewaliwo tiimu yakikoze nze sigirabanga okitegedde so obukugu bwetaagisa professionalism yeetaagisa mu bintu bino then tulyoke tukole ki tutuuke gye twagala okutuuka naye kitali ekyo so kati abawagizi bano bajja batya because waliwo okwemulugunya mu Uganda nti abasajja ne tuwagira Premier League nga tumanya abasambi ba Arsenal abasambi ba Chelsea abasambi ba Manchester City Man U n'abalala naye nga ezaffe tetuziriiko anti lwaki tetuziriiko wano tetulina tewaliwo kintu kiri extraordinary tekiriiwo mu mupiira gwaffe tekiriiwo omwana waffe singa tulinayo omwana akuba mu Premier League so ne ba scout basobola okukozesa ekyo okuva ebungereza najja okulaba mu mupiira gwa n'amakampani ga wano gabagongera mu ssente mu sports olw'ensonga nti saawa yonna omwana aba amalayo ayingira ku paundi oba euro tegeeza omwana we waffe wano bwagukuba naye yennyini alaba nga talina gyagenda kudda walala kakati kankuwe Jeje Okocha yali Nigeria nga agukuba n'agenda Germany okukyalira ku booluganda lwe kati agenda ku Stuttgart Frankfurt oba Stuttgart ku kasaawa awo olw'eggulo bali bakolamu ka training yagenze kulaba ku waluganda kati agenze kulaba ku training bwati omupiira guyita gujja waali agusiba
ewabweru w'ekisaawe ensi bagiya gusibamu kooti yagamba lindako muwagizi kyono asobola ogusiba bw'ati ate nga tebamuwaamu bamuinterogatinga awo naze kukyalira nga bamuwaamu ate okokya yadde mabega kugusiba busibi yavaawo eyo tiimu yamuwa n'avaawo n'ayingira PSG France kati eyo gye yasanga Ronaldinho gye bamusanga ate n'ajoga abo n'akamala bukamazi era kochi menta wa Ronaldinho jeje so kitegeeza teba kubona wa Luganda mu Germany ekitone kyali kifiira era abakubanga yakyala Bungereza era kyali fudde kubanga Bungereza era teyali mutute yali sigadde ezalawa eyagala ayite mu structures zibamanyi okitegedde naye wali Germany yayingira buyingizi the rest is history so ekikulu kiri nti wano tuba twagala okuba World Cup obukulembeze kikulu nnyo butegeere byemizannyo babuteekamu ssente mmeka omufuna omuntu ng'ategeera ebyemizannyo mba mugenda kumalayo amateeka gano galina gatuziyiza agakwatagana ku byemizannyo byewaffe wano ge baakola andi kakati ensonga lwaki tetusobola kukanuwawo era kisinziira ku mateeka omwana okugenda okusamba mu Premier League ng'ava wano ateekwa kubanga wa myaka nga 13 olwaleero 13 n'agenda akuba under 30 batandikira eyo under 14 under 15 under 16 n'agenda mu World Cup y'abato n'agukuba n'agumatiza mu World Cup y'abato ng'ate tiimu etuusenga ku kwota okitegedde awo basobola okumutaapinga n'ayingira e Bungereza kuba ndaba Bebe Cool yafa nnyo ku mwana we ateekamu buli kyayagala buli kimu naye omwana we teyasobola kukuba kapiira wadde mu kaligi akasookera ddala e Bungereza kyamulema yamaliriza amukomezaawo wano kati emyaka gikula takyasobola alina kuba gwe Uganda ogusasula akasanvu ku ebiri gyogambye ebiri osayininga ebiri gwalina okuba naye ng'oyo bamuyita ani yesali ndowooza yesali yetieri bwebityo abakubanga ava mu nsi ziri endala singa ali France ng'ava mu ziri eza West Africa singa ali France gyakubira ng'agusama Bebe Cool kyabaakola amutunuze eyo baba akyalimu emyaka kimanya ali mu myaka nga 20 nga mukati nga mukaaga awo yaba agenze naye aba agenze ate kasita oyingira 3 mu mupiira tolina kyoyogera oyo takyagenda okujjako nga bwali mu Firica kube gwa wano asobola okubba ku myaka n'alivasingamu ko naye kakati n'asala emyaka nga 5 ku kigere gwennyini teguliko si mulungi nnyo si munywevu nnyo so singa abadde munywevu bulungi ku kigere aguyina n'esigwa egwo gwogamba nti gumalayo tegumalayo kati akuba ogwa wano waba ali average ekirungi kati asambira mu Premier League ye Uganda waba ali average akuba ogwa wano era gyalaba ne kesi omuwemuwa because of tata we alina amaanyi gateekawo awo obitegeera naawe yine simu gyokuba ewooli olina agamba coach muyita omwana nga ne coach naye alaba akapiira tekavaayo bulungi naye olwokuba nti ono yamuleese nga jamuleta mu dakiika esembayo abiri naye nga kyangu nnyo ekitone okukikaka ekitone bakikaka era nefuuka ensonga osobola okwesiba ku bantu obe muyimbi omaliriza okutteemu omaliriza ofunye hit kulemerako nga tumaliza ku kyomupiira naddala ku nsonga ya World Cup amateeka ga America nakugambye nti si reefa ali oli yekka naye waliwo n'abasambi nga omusambi okumuma visa mu America oba okugikandaaliriza emisango gye yajjiza mu nsi gye gimuleetedde ekyo nti gwe wakuba mukyalawo ne bakula ku poliisi yugira ogenda okutuuka wali Abamerika nga bamanyi nga balina profile oyo nti abaddeko mu byobufuzi avuganyiza emyaka 15 tawangulangako bamusibye emyaka bwegiti abadde bwati ne bwati titusobola omukkiriza tetusobola naye kati FBI CIA n'abalala bakwata obusango buli bwe wazze wammwe ne babukuteekako
ne bakukandaliriza okufuna visa yaabwe. Anti America kyatuse ku musambi we Switzerland. Yo America ye kulaga nti eyagala kufuga nsi yonna, efuga ensi yonna. Ekulaga nti kabejja. Amateeka gesettinga gigakola ki giganufuga. So wakati obwo buntu ntubabuteekawo okulaga capacity nti tuli b'amaanyi. Ife tuli b'amaanyi. Ate nawe nekikuyamba okwetereza gy'oli. Okwavoidinga ki? Okwavoidinga embeera efaanagana bwetyo. America just yetekawo buteesi mbeera naye okulwana ne mukyala wange waka. Olwo mukyala wange yantwalako ku poliisi akasangako FBI n'ekafuna n'egagwe okusinziira ku kino tetugenda kuwa visa. Oba tugenda gikandaliriza. Soko tunyonyole what happened and mwakimaliriza mutya. Kubanga America yo bwetyo. Kyokada. Anigwe bamye waliwo omusambi awo we Switzerland bamuyita Nerulu yasamba. Era ne bamutaddeko bwebityo omusango sango. America eragala kulaga capacity kyekyoka mweye ensonga. Tolaba ekuteekako akabeerabeera. Naye nga ejja kulwawo kola ki? Ejja kulwawo kuddamu otegeka World Cup kubanga etataaganya ebintu bingi. Si walungi nnyo wakuteeka mizanyo gikwata ku nsi yonna. Kubanga erina entwala gyetwalamu ebintu byayo. Kati yaleze n'olukoba ku tikiti. Yaleze olukoba. Ezitundibwa ku mulyango. Ezo ez'okulaba omupiira. Olina obba ng'olina omutwalo gwa $3. $3,700,000. Okulaba omupiira. FIFA yayagadde okiyingiramu ng'eraba ssente nnyingi. Naye yagenza olaba nga ono sebo ye super power tera yekabejja mu bya ssente n'amwesonyiwa. Abali mu buyinza ba capitalist. Aba Republican. They are capitalist. Bo bali after profit maximization. Naye omutwalo gwa $. Profit maximization. Ngekata bali ku ndoza 15 ku 25. Abo bali bagala publicity. Kata tiwali amumanyi. Naye bali ku kya ssente kuba ebintu byabwe bigenda mu ssente nnyingi. Olutalo balwana lwa kigagga. Olutalo lwa kigagga lutwala ssente buli lunaku. Ate balagane security gye bagenda deployinga mu bisaawe n'ewalala. Ngejja kutwala ssente nnyingi okulawuna bambega bagenda okuteeka mu bisaawe biki ssente mpitirivu. Kubanga World Cup bw'otakola restrictions z'amaanyi. America basobola ogikuba. Obutujju bubeera omu ne busirika ne bulinda ne tournament eggwe. Ne bakubira ku final. Anti bwayingira. Tournament neggwa bulungi nnyo n'olyoka olya bombu bwe zibaluka mu America. Ng'abantu nga timu zizze nayo. Nga tournament ewedde. Ng'ewedde. Ne babakuba. Tata America yakyawa obutujju. So ensonga kyeteekawo wali eri. Biri gomu. Kizimbe ne kiyiika. Kiri ekizimbe okimanyi okuyiika wansi. World Trading Center. Ne bagamba America yeye kuba yennyini. Ng'Osama bin Laden gwe baali bagamba ye yabakuba teyalina capacity. Fiore ziveeko naawe. Gwe tuwalaba butambi abawamba ennyonyi. Nati America ennyonyi neeyingira nga tebagiraba ku ladda zaabwe. America nga bwengimanyi. Bali bawamba buwambi ennyonyi. Abatujju baali mu nnyonyi nga abasaabaze. Nejjukira abatujju babeera abakugu. Bo baba bakugu. Mulimu ba pilot, mulimu baani okiwulidde. Ne bubaza ne bugenda buwamba ennyonyi ba pilot. So ne bugibeera mu control. Ne bugiyingiza ekizimbe. Tekyasigalawo. Kati njatugenda ku nsonga ya mob justice. Tumaliriza. Era ne gwe baseera mu nabyamizannyo wa rugby. Naye agavayo kati galaga nti bade bagala mubako motoka ye. Kati waliwo ababbi b'emmotoka nga obubbi bw'emmotoka bwatandise bavudde mu bino baba bali babikozeeko. Omupiira gutudde, simanye emmotoka omupiira gw'emabega gutudde. Wandi badde osibanosoka n'okubira makanika. Ebyo babivuddemu. Kati mbubali raketi etambula nga nnene naye ng'erimu n'abakyala kubanga abakyala ku society babawuliriza mangu, mu society babawuliriza mangu. Omukyala bagamba akasawo kange bakabbye abantu bakola ki? Bawuliriza. Mbona omusajja yamaze parking emmotoka ye bukotaawo. Nga wona parkinga wano. Side zino osaludde side ziri. Kati omukyala najja nga adduka nga waaka abantu akasawo ke bakoze eki bakabbinga. Naye ng'ono ate gwe bagenda okukuba n'akasawo takayina.
kati mbuwe format y'ababbi yebera nti singa bakukuba mu process eyo basobola okujja mu ekisumuzo ky'emmotoka oba we kibula omukyala agamba nti emmotoka nti akasawo ke babiddemu ekisumuluzo emmotoka bagimenya yokera babibbe emmotoka mubaamu abakugu mu wayalingi mubaamu abakugu mu kuvuga mubaamu abakugu mu kukanika kati omusajja batwe bamusse nga bawuza mbu yabbye akasawo nga naye n'akasawo ke bagamba ke yasise tekola ki tikaliiwo then poliisi yatandise okunoonyereza era abasinga yabayodde walabye omusajja oyo yabadde n'ekifuba ow'ekiwaga ekinene akutte ekiti ekyo ekiti mbu waliwo akamotoka kadde kajja n'enku ono yajjeko bujja kiti kubanga balina okumaliriza emmotoka bagitwalewo ki bulungi so omusajja batwe bamusse mu ngeri ya mob justice. Anyway, social breakdown ezo effect zaayo society kasita breaking down abantu nga bagwamu essuubi abantu nga bali ku man eat man society ekiwulidde edda kye twayitanga mpa kutuunu economy kutuunu tokimanyi mpa ku munnyo batandika okweriya ukitegedde kati institution zaffe zawano nga bwozimanyi police judiciary abantu essuubi teririiyo tini teririiyo mu bintu by'okwandolinga issues ezivudde mu society kati webabalukawo embeera ey'okugamba nti mubi olw'okuba abantu balina obulumi bw'amaanyi bintu byabwe babikoze kati for example nga bakusiseeko essimu mu traffic jam obulumi bw'osigaza bw'osanga ng'oli bagamba nti abadde abbye essimu aginyakudde osobola okucontributinga mu kumumaliriza bwaba bakusiseeko essimu kubanga oba ojjukira naawe ekyakutuukako programu zo ze baatataganya nga bakugjeeko ki essimu yo kati ekyo bannayuganda bwe babaddeyo bali awo nti bo bekiriningire society wuyo abadde abbye kati bakurimino nabo ne bazimbira omwo wemba theory gy'oleese nga yeeyo theory banja bagimpadde kati bakurimino nabo ne bazimbira mu mistrust ya public ne bakoleramu emirimu gyabwe okiwulidde egy'obumenyi bw'amateeka kuba bakimanyi abantu bakyawa poliisi abantu bakyawa judiciary okiwulidde omubbi bamutwala ebya serious taluwaayo afuluma mangu okitegeera kakati nabo ne batambuliza omwo that is ekibanga bwekyo bwe kyabadde nti ababbi bakubala otuuka awantu ovudde mu mmotoka yo bateekewo embeera egamba nti oli gwe mubbi bakukube emmotoka basimbule busimbuzi kubanga tiimu yabadde nene because singa kwaddeko abantu abalowooza tosobola kungamba nti ono bamukuba nti yabbye akasawo naye nga n'akasawo takayina kasise ke bagamba kakoze eki kasise nga takayina kubanga nti ono yeyapakinze emmotoka omugenzi bagenze okutuuka nga emmotoka bakoze eki bano bagijjeewo ekitegeeza badde babbi ba mmotoka nga bazze bamutambulirako that kind of criminality olaba nga eriki it is a well planned criminal activity gye bafunira ne design ne formation ne plan engeri gye bagenda ogimplementinga naye beeyambisa ki beeyambisa obukyayi bw'abantu bwe twerinako okiwulidde otherwise singa tubadde tugamba nti tuli ku level egamba nti mubbi tumukwate obadde lwaki onywa kudda akasawo tumutwale ku poliisi singa biri bwe bityo ababbi tebaalikozesa kituli ekyo so kati bo balaba omuwaatu ogwo ne bagweyambisa kyogedde ekyobusungu kiri ku booda kunze owa booda yankalabula awo ku gye bayita nantawetwawo nga ku ngalabi kanesika n'obusungu bwange kuwa booda ng'ebitala kasita binta nkuba bukubi ng'ombe n'ennyingira gwe booda bojja tweyambala kati Lumumba nva nansa neyo nsanga w'emmotoka ekyamazima nga yakoze ensobe era nga atomedde owa booda naye nze
Wajo ino obusungu bwo kuba boda. Ababoda nabalina ko obusungu. Era sadda kuwoza lwaki otumedde omusajja biki bikyanga ababoda abo. Bafuga bubi envuga yabwe yeyo. So nga balina ko obusungu bwange. Okitegeera kati kyekyo kiri mu society. N'ababoda nabo bwe batyo. Kuwe motoka bakukola obola ne bakukiika. That is mob justice. Munaye. Boda nga bibiri ne zikukiika. Okiwulidde? Nyate nga yabadde mu nsobi. Nkugambye bw'otabaako Katonda wo era ofiirawo. Kituufu. Ate tebatta omusajja we Mmengo. Era olumala okufa bwe batinga buli omu asimbula kaboda ke. Ababoda batta omusajja we Mmengo. Bayo kimotoka y'omusajja we Mmengo. Bw'omusajja simanya yatomera owa boda n'ayogera bubi. Kati ababoda nga bamanyi balina obusungu bwabwe. Buli agivuga ng'agipaakinga awo. Buli agivuga ng'agipaakinga awo. Tujooke kakana bayokiza motoka y'omusajja. Kati biba abasajja enkola gye bakola mu. Naye gavumenti keeyige mu ebyo ebintu gavumenti bw'etayiga naye ejja kufiirwa abantu baayo. Mistake identity, mistake of fact. Owa poliisi era bali yali avuga kabanga ali ku express obwo. Lwakuba nti ate yatomera wa motoka nga omanye abavuga kabanga n'envuga gye bavugamu. Si nnungi. Kati mukwenyiga ati agenda okukoma waati ng'omusajja ali mu Range Rover side zenu n'anyiga Range Rover y'omusajja. Omusajja amugambako nga omanya abasirikale natandika kwogera Luswayiri. Naye ng'emmotoka gyakolobodde bwe bamugamba tugende mu garage omusaala gwe gwa myezi 8 ku mwaka mulamba tagufuna. Anyway, byonna byakuyiga kati mu society. Kati poliisi esanye etegeere nti tewaliwo option ndala okujjako okutereeza. Naye nabo bagenda kifiira. Kubanga mu kino era ababoda be bali mentioned mu kino nti ababoda buli omwe wedde agivuga bwayimirira wali tumwoke. Anti kakati kyenkugamba ekyo kyazimbibwa kitya? Kyazimbibwa kubanga gaapu weeri waliwo public mistrust. Okiwulidde? Eyina okuddamu nezimbibwa bupya. Omuntu afune ekizibu addukire ku poliisi ng'akimanyi ejja muyamba. Naye kati omuntu kati nze oli bw'aba amaanyi oba nga mubanja zisobola kuwaaba. Ensonga ya poliisi wano erimu ndowooza babayita babadi cop bwe babayita babanga babadi cop poliisi nti bano abasirikale ng'akolagana n'abayaaya ababbi nakirabirako nga erungujja. Mbanzikirira erungujja nali ngenda Maya owa boda n'agireeta. Bw'agireeta ndowooza yeekanga amp mu kukuba amp n'alemererwa okusiba. Buli ekintu kinkuba emabiga nfuluma emmotoka wa boda angamba epiki eganyo siba biki ne mugamba ogenda leeta emitwalo 3. Kakati waliwo wa boda nga va Nateete yaweta buwesi najja we tuli kumba akolagana n'abasirikale ababbi. N'akubira omusirikale afande wano waliwo wa boda atomedde omusajja biki. Kati wetegerera nti no bano babadi kopu nga ona awese piki agamba onoze kankuwe emitwalo 3 piki tugivuge tutwale ku poliisi. Ojja gijjayo ng'olese ssente. Kati yambambuza omusajja oyo wa boda yantomera ne mugamba oyo omumanyi. Koye simumanyi mulabe ne muga kati obokolo kimanyi. Kubeeri oba okuba wakaawo oba okuba wani bakuweereze ssente ozimpe kuba batwala piki yo bayinza ogitwalira ddala. Kubanga bo banyumiza nti kye bakola batwala piki ku poliisi. Piki buli lunaku lwemalayo bagibala emitwalo 10. Kakati wa boda bombala emitwalo 10 aba piki janaso ogijjayo. Anti ekyo kyonna nze nkugamba. Era nagamba omusirikale afanda mbadde nsaba ogende tugenda kwetetenkanya omuvubuka n'anoonya ssente n'akuba amasimu n'aleeta ssente n'azimpa n'ensimbula n'envaawo. Ne piki bali basoogirwamu eyo format. Oddayo afuta wano nga bagamba olina okusasula wano emitwalo 9. Nga mu nsawo olinamu emitwalo 10 oba emitwalo 6 nga piki bagitwala. Ebyo byonna biva ku social breakdown. Abapoliisi abayaaye bangi nnyo wansi. Tulina ababadi kopu bayitirivu. Bangi nnyo kati eyo scenario togiraba nti kakodyo k'amaanyi. Kubanga omusajja empeta gye yawayitamu n'akubira omusirikale n'ajja yekka ng'alina emmundu. Kati ate ng'agamba awoona emitwalo 3 kubaza nali musabye awoona emitwalo 3 bo bajja kweyiiya. Kati mbuuza ono omumanyi ono n'angamba asimumanyi. Kati nimanya nti bano si batuufu baagala kubba piki ya muvubuka. Kati ebe egenze. Kubanga bw'ogendayo nga bagibanja emitwalo 7. Kitegeeza nti ogitabuti. Anti kati ogamba nti kangende nnyo ogenda okoma batenga kamu kitundu. Kati nga bagitunda ku black market. Okiwulidde.
endowooza ensonga tujja kweyongera ozigaziya. Waliwo n'omukyala gwe basse era naye ndowooza mbooza bambuwambye muwambe naye kati ku nsonga y'omuvubuka y'omusajja ono owalagibbe basuspect olwaleero babatutte mu kkooti. Kyensembi okutegeerako basuspect babatutte mu kkooti. Ndowooza n'abalala bakyabanoonya naye General Bijulwa tukome wano ndowooza. Wonna obadde osinzira okubeera ng'otulaba ne General Bijulwa tugenda kukoma wano tujja kutandikira olunaku olulala akuume.